Yes, basically tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya neddoboozi Pampita Ntambi Kimso Namanuli Kiboya Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula naffe, webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate nawe atanaba kuba nti osubscribinga nga bakasero beera nti osubscribinga kyali wange tubeere nga tutambula ffenna twakugamba wano tetuleeta palapase wabula twasala okuba nti tukuleetera amawulire gosinga kuba nti oyagala system za Uganda Mukamooli zitulaga nga Winnie Nwagi watandise okuba nti yeepikira musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Samsuza Rema atabuse agamba Nwagi weefudde ki nkugambye system za Uganda Mukamooli ziraga nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Winnie Nwagi atandise okuba nti yeepikira musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Kenzo. Rema akubye meeza agamba muve ku baby wange tukwaniriza natera omulundi omulala subscribe tubeere nga tutambula ffenna atoliwaddemu kuba nti otubuulira wajja osinza okuba nti otulabira n'okuba nti otuwuliriza mpolampola naffe netukubangako mpolampola. Now musajja mukulu amanyikiddwa nga Eddy Samsuza recently akavaayo okuba nti alangirirwa nga yes tourism ambassador wa Uganda era nga abantu bangi abavaayo n'okuba nti boogera ebintu ebyenjawulo boolyawo abamu nga bakojja Eddy Samsuza okubeera omunanfuusi waba people power bagamba nti Eddy Samsuza yali mu Uganda olukwe yali mu ba people power olukwe yali mu bataliba olukwe ye olwokuba nti nakigwanyizi yasalawo okuba nti yegatta ku Museveni okuba nti yefuniramu ebigendererwa bye ng'omuntu era yoga bamufudde brand ambassador oba like not even brand ambassador bamutumye tourism ambassador wa tourism mu Uganda. Kino nkikulaga nti Eddy Samsuza mu mwaka gumu yali ambassador yali akafuulibwa brand oba tourism ambassador we Tanzania mpola ate nga bakamufuula tourism ambassador we Uganda. Kikulaga nti omusajja ono alina success jatuka kompolampola nakulwa leero Winnie Nwagi avuddeyo nagamba nti wallahi baby gwe abisana byonna ebirungi era nga Eddy Samsuza nkulayirira gwe asinga okubeera ow'ettabo Uganda. Yes nanjagamba nti musajja mukulu amanyikiddwa nga Kenzo buli kimu akisaana era nga musajja wa mutima mulungi era nga wagonjebwa byonna bamwogerako byonna bifu era nga ye astandinga ne Eddy Kenzo agambye nti Eddy Kenzo okufuuka tourism ambassador we Uganda tabigwirize bugwenzi wabula kiganiro because atambula amawanga gonna ag'ensi yattu wano ku earth oba ya planet earth n'agatambula gonna ate nga atakola kirala wabula agezaako okuba nti awuba benda ya Uganda era agamba nti bantu bangi abazze mu Uganda olwa Eddy Samsuza era nga bantu bangi abavuddeyo okwagala Uganda olwa Eddy Samsuza era agamba nti Nwagi agamba nti era Kenzo adeservinga okubeera yes tourism ambassador we Uganda. Wano nno twafunye amawulire ag'omunkuubo galaga nti Winnie Nwagi ne Eddy Kenzo batandise okuba nti bayingira system z'omukwano mpolampola era nga kiteebereza okuba nti ennaku zino Nwagi ayingira oba ennaku zino Kenzo ayingira mu kapapala wa Winnie Nwagi kogata yes nekibuga Kandaha mukulu Kenzo yakitereza mpolampola kapapala wa Winnie Nwagi Kenzo yamuyingira mbwe ennaku zino according to the information je tufuna okuva mu stonde nekusifu ziraga nti kapapala ya Nwagi Kenzo yajingira era nga ekibuga Kandaha ennaku zino akirambula ye Kenzo. Kikulaga nti Kenzo oboolyawo waliwo engambo ezibadde zigenda mu maaso nti Kenzo oboolyawo yanika nti awasa mukyala mukulu amanyikiddwa nga Spice Diana era nga n'enteekateeka z'embaga zibadde zigenda mu maaso naye nga ate kikumulamu amanyi okuba nti oba kitumulamu amanyi okuba nti waliwo bye tuwulira. Kino nkikulaga nti Kenzo tatudde musajja mmekete ddala takoowa kuba nti asanyusa muntu wa wansi abeva maki yavaayo natugamba nti omufumbi w'ettooke mu Uganda talina kuba nti yes abeera muno nnyo talina kuba nti amanyi Oluganda nnyo biki naye Winnie Nwagi agenze mu maaso n'okuba nti yeefoza Eddy Samsuza era nga ennaku zino system yazitambuza mpolampola. Wano nno Nwagi naye abadde mu system nga yeepikira nno abantu ab'enjawulo tujjukire nti yeepikirako Navio recently era Navio n'aba nti amukuba ekimooni n'amulekaawo ng'agezaako okuba nti amusibako ebbina lye alimu kukulinyiza mu gundi abeere nti Mr. Dick wa Uncle Navio abeera nti
kata ava mu mbeera mpolampola naye ng'era Mr. Dick wa Uncle Navi yagana okuva mu mbeera olw'enneeyisa y'omu bukyala ono amanyikiddwa nga Winnie Nwagi. Then mpolampola awo Chosen Blood abadde ayingira new system day 1-2 nga era ebintu ebyo abiyingira bulungi mpolampola nga yalambula oba kapapala wa Winnie Nwagi abadde ng'ayingizibwa nnyo nga Chosen Blood amuyingiramu era nga n'ekibuga Kandaha Chosen Blood yabadde akirambula. Now system zakyuse Eddy Samsuza yayingidde system Bwanono Rema yatandise okuba nti akuba mmeeza agamba nti Nwagi yadenga nava ku Musuza naye tonzitira omwami oyo tata w'abaana bange munviireko ddala saagala kuddamu kulaba nti weegatta oba n'okuba nti omiitinga Musuza n'ebyo by'omuwanawana ku Instagram ne Facebook bikomye. Awo nno Rema ataddewo embeera. Ekibuzo kiri nti system nga bwe mugiraba Eddy Kenzo asobola okuba nti awasa Nwagi ne bawangaala mu mukwano oba kawani. Nkiddamu system ereti Eddy Kenzo asobola okuba nti awasa Winnie Nwagi ne bawangaala mu nsonga z'omukwano oba kiba kawani. Oliwaddemu okuba nti oleka opinion yo mu comment section yawo ne tutambula ffenna ate oliwaddemu n'okuba nti yes otubulirawo gy'osinzidde okuba nti otulabira then ne tubongako mpolampola. Team Saudi Arabia, big up on yourself. Ngenda kusaba producer wange ontere ebifaananyi nga tumaliriza ebya Kenzo ne Lydia Jasmine, Kenzo Rema, Kenzo n'abawala bazze ayagalako mpolampola. Bambi nkusaba producer wange, nkusaba ontekereyo ebifaananyi bya Kenzo ebiwera n'abawala bazze ayagalako, then abo bafani batandika okuba nti bakiraba oba Kenzo asobola okuba nti asigala ne Winnie Nwagi mu mukwano oba abeera ne Winnie Nwagi mu mukwano. Nawe fani tukubuuza nti gwe osuubira Kenzo asobola okubeera ne Winnie Nwagi mu mukwano ne guwangaala oba kiba kiwaane? Wa opinion yo yaddemu okuba nti yes oliwaddemu okuba nti opinion yo mu bbanga lyonna. Bye bye.